Passa Bujingo yanjagala nnyo. Kyoba omanya yanjagala nnyo nti ne lwe resigning nga neteekayo post ku Facebook ti bannange kati nzize wano sikyali mukozi eno nabiki yankubira. Nali nze siina nnamba ye. Nangamba Pacho, have they hacked your account? Obani ne mubuuza gwani. Titontegedde. Ayina engeri gyayogeramu erinnya nze Alozio Bujingo, something like that. Kyagamba na musumba biki. Nga nji musumba post nze njiteese. Nangamba what happened? Ne mugamba na copyingidde resignation yange ne jikopingira human resource ne jikopingira nani? Ne manager Mwami Senkubuge. Nangamba nkuwadde ennaku 3 ng'okomyewo. Nali nja kuddayo. Naye waliyo messages ze nafuna after that call ezitansanyusa. Era ng'ezo message zampeerezebwa mu ssimu ya Musumba, but I don't think za Musumba. Si ye yaziwandiika. Nenkizuula nti Susan yali ampeerezanga messages ezo. Nkwaniriza nnyo gwe n'atulaba gy'osinzira okutulaba tuli ku Emboozi mu UG mpoza ate ne ku Greenland Broadcast ku Selector Williams Live Uganda webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba ngizikiriza nti bitambula bulungi side eyo. Essaawa zino ndina omukyala omu ku bakyala benyiza okuyita ba icon mu radio okusingira ddala. Pacho y'omu mwogedde erinnya y'omu ku bakyala abasinga okuba n'eddoboozi eddungi ku radio ate nga mukubeera versatile, so akola ebintu eby'enjawulo. Mukyala wa kabi nnyo, y'omu ku bakazi wano abatono ennyo mu media asobola okwogera ennimi nga mukaga n'okusukkawo nga mukyala, so tekisangasangika. Olunaku olwaliro gwe ndi naye tugize tuwayamuko ku Mboozi. Of course abingi ebitambula betugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Pacho nsanyusa okulaba. Nze nsinze ng'olabika bulungi mpa ku ssente. Nenkusinga. Ng'osinga okulabika obulungi. Nange kitiibwa kya Mukama tumwebaza. Mukama yebale kukuuma. Atukuumye nawe yebale kukuuma. Amina. Sooka obuze ku batulaba. Mulabi waffe omulungi. Wacha nianze na Kiswahili kwanza. Karibuni sana. UG Connect. Bajita UG Connect, right? Emboozi mu UG. Emboozi mu UG. Ndio kipindi kenye uko naangalia. Na mimi naitwa Pacho Toharita Simu, lakini jina ya kufanya kazi ni Pacho. Kyentegedde muti erikola ssente. Yes, Pacho nebisigede ebiri mabega byose bitegedde. Jameti eno waditi eno UG Connect. Emboozi mu UG. Yes, iti eno benyo po eno neno program ni angonyinga ngati me Pacho. I program ni kaiti neno wamaiti ajoli lure, yes, ajolo magwe utie nenedi wajolo eni program eni ngati mutimu utie Mayanja siko kozesa ku Mayanja Geoffrey aka Mr. Wagwan naligatako Mr. Wagwan. Anyway mbabuzaako bambi mwebale nnyo okubeerako nga mutulaba. Nze Pacho mwana amanga magatte MC wa Papa by the way Papa lo yajja kuno gwe wali MC Banai amafuta ago nze nagasigaza. Okay, nenga muli mutya? Tuli bulungi. Twali tabu yona mpozi ninamu kochi yegu kye kinsumbwa muko nenja kubeera fine. Utayo ku nkoko supu enkoko enteeso towutanganda nteeso inakuba nteeso. Okay. Kale Pacho twali tukola ffenna ku Radio Sapiensia era wale okola evening show then bwe wavaawo atamukutte then solo tunegamba kati ngenda kuwa sene mpitirivu ne bakuwa omudidi gw'ensimbi ne gukuwunza nga Spice Dana bwe bamukoze noduka. Ani yamuwadde? MK. Bamuwadde sente Muhoozi agenda kuyimbira Muhoozi ku birthday. Birthday twagimaliriza. Y'omwaka guno. Kozi guno mwaka mpya. Okay. Bamuwadde nga mmeka? Simanyi nenga zitokuba mpitirivu yakiririza. Nenze nkubuli nze sikyanenya abaana bannaye baana mwe mukole ssente kwa we are all after money. Bantu bagenda batuuleyo ne babalimba. Sikyanenya mwana ddali nafuna akasente ke nakola kikubanga nabo bazifuna. Then they eat it quietly, they are enjoying their lives. Nenga ffe tuli eno. We have nothing. So baba yafunye Kong's girl. Solti ne kutwala n'ogenda n'ogikolera myaka oba gyali emeka gyawera gwawera omwaka? Nabeerayo emyaka 3 kitonde.
emyaka 3 kitundu nga joli ngokola morning show ku TV nga nkola ne afternoon show ya radio after lunch mukama wange nga avuddeko Pastor Loisius Bujingo nga program yange yeddako bagiyitanga essanyu extra byali bitya soko otunyumiza olugendo lwa Salt emirimu gyatambulanga gite side nakyombuzizaako ejja Radio Sapiens Sapienza wona ali nkumanyi bo bitambuza njagala kumanya byeri byali bitya waliyo bitambuza otya era nzijukira nti wali owulikika nnyo ku Salt ng'ogyeko lugonvu waliwo n'abaana abalala naye ku Salt kunali nkuwulira nnyo naddala ku radio wadde nga ne monisho wali ogikola ya TV naye nga being anti Sapiens yanja wasooka kujjawo kino saavaawo nti lwakuba bampa ssente nnyingi nnyo naye nali nina emyaka gye neeteekako nze nga Pacho ne ŋŋamba gino ŋŋenda kolera gundi kati eyo experience we yajja ng'ate bampadde TV ne ŋŋamba ate kino kigenda kunnyongerako ate nnyo mbe nga at least mu media yange career yange nkozeemu ebintu ebyenjawulo nti wabuuza TV wagibeerako konti ye radio wakola nti ye olupapula olina bye wawandikako nti ye kino bwakikotegeera so eyo chance bwe yajja ne ŋŋamba I think let me use it so ate bwe nagenda ku TV then ne bazuulamu kye baali baanoonya edda okugenda ku radio ku TV ku TV yes so when nali ku TV I think I started ku TV morning show nenjikola wemba mujjukira bulungi nnyo abayitanga wali erikubo kati obenaku baliyita bata nga not Bat Valley but wali ku Pride walingawo billboard yaffe nnene nnyo kwalingako nze Mwami Lumu is a HR ndoze era akyali HR wa Salt ne Mwami Senkubuge n'omwala omulala bamuyitanga Jolly so that's how we used to do our morning show tugitambuza bulungi we did it very well nzijukira ndoza nagenda okuva ku morning show na surprising na bakama bange nagenda ovaako nga sikyasobola kwewanika ku butebe nga ndi Muzito my baby who is now 4 years so nabagambira ku myezi 7 tibannaye bo baali balowooza just ndi munene nenga anti abantu abamu bali babisalaawo nga bagamba nti Pacho Bujingo yamuta of course ngera abakozi abalala ebiseera ebisinga nti omuntu mubeera mu kifo mukama waso okusalawo n'agamba nti gwe kankute naye abantu bali bagamba nti Pacho bamugoba ku Salt leero lwoyogedde amazima nti gwe wagamba wasalawo n'ogamba nti nze bannaaye ekimala kimala nkangende awo nedda ate awo navaako ku TV like okukolera ddala morning show empanvu ya TV ne banziza ne bampawo slot nga sikyasobola byakeera ndi Muzito sikyasobola nga tokyasobola keera n'okutuula nnyo yes so ne bampawo slot yange nga nkola weather era nga nzira akanyomero kange ak'enteebereza y'obudde ne nkakola short ndoza kalinga kaddakiika nga 5 oba 7 nenvaako but ku radio nasigala nkola ku TV nenvaako ku radio nensigala nga nkola ki ng'okola yes nga nkola era time netuuka ne bampa maternity leave nengenda which was fully covered bampa myezi 3 then annual yange omwezi gumu then bwogattagatta mu weekends ne public holidays nga tebazibala jukira I got my leave on around 9th kubanga nga 11 nali ngenda mu ddwaliro for an operation so nengenda nenvaayo bulungi era mikwano gyange mu America wawa bangi abawuliza bange ne baweereza lot of money through Pastor Bujingo era nampita n'azimpa bambi nga nvuddeyo n'omwana ne mumutwalira for education naye namubaza $2 n'endala twavaawo ndoza ne $7 nga 7 mu ofiisi ye ku olwo nga waliyo n'abaweereza so naye after my leave namala emyezi nga 5 waka kuba wengattako 3 n'ogumu annual ne zino weekends jjukira mwali public holidays nyingi so ndoza I sat home paka ku myezi nga 5 is when I got back to work so when I get back to work nakola ndoza emyezi nga 5 bwakomawo wadde mu morning show wasalawo noga nti kanjireke no bwe nakomawo already baali bafunye omuntu because ebbanga lye nali maze ku leave waliwo omuwala yali yava ku top so yali asoma amawulire kiso ne balabanga kuleetawo omuntu omulala ne bagaona agira atuulawo
but when I came back nange nali kati engeri obwongo kati wali bumanyidde nnyo okubeera ewaka na biki, so waking up nali nkyalina baby wange nga I really have to mukola kikuba namuzaala mwagala nnyo ndoozi ow'ekikadde. Yeah, so I really wanted a lot of time with my baby. Kesa ne tukanya ne bakama bange kuba in between nagezaako okukola but abakozi nga bantawaanya nnyo. Leero nkoze enkya sikoze. Okimanyi nti nno nze omukozi yasibiramuko omwana wange mu nnyumba n'atambula n'agenda oluggi ne bamenya lumenye nga ndi ku mulimu. Yamulekamu n'agenda ku bibye. Ng'ate naye n'akamuleeta eggulo olimu ndoza nga twakamala naye naku bbiri. Nanziba engoye zonna nga kuliko ne uniform za salt. N'agenda nazo. N'agenda nazo n'asibira omwana wange mu nnyumba. Kati okuva ku olwo ne neetamwa. Ne nsalawo ne ntuula ne mukama wange nga balaba stress sikyasobola kukola olw'omwana na stress ze ndi kuyitamu olw'abakozi. So my managers were good, especially my human resource manager. Mwamirumu. Nentula naye ne munyunya ne mugamba dde nsaba nsigale ku radio. Of which ne bakkiriza because already there was someone in the morning show. Ne mbagamba mbadde nsaba nsigale ku radio. Nenkomawo. I resumed work until when I decided to call it quits. Tebangoba ku salt kino nkyogera ntunulidde mu kamera. Kuba ne kisaazi nondoza ne mukulu Bugingo ne wemba nga njagala okuddayo. I still can have talks with him because he called me. Nali nze sibeerangako na namba ya Pastor Bugingo. Kubanze nga bw'omumanyi seesembereza bakama bange ba bosses especially. So when I decided to call it quits, nina post gye nakola ku Facebook nga ngamba abantu tibannanga okuva n'olunaku olwaleero kale nakikaanyako n'omwami wange because time reached nga ngamba sometimes I would call omanyi mugamba naye sinnafuna ssente naye tubadde tusaatuweerezaayo this and this anatuka ekiseera nangamba ng'omusajja okowa n'ogamba naye why don't you stay home and I take care of you? Segera nangamba but what is in Uganda because mama wange si muna Uganda. He's based in Texas, he's an American. Nangamba emirimu egiba gikstressinga n'abakozi bakutawaanya. Lwaki tonoonya ekyokukola? Tell me, think about what you can do and tell me I send you money okole ki. Okole business. Okikole ng'omanyi you got your own pace, you got what okitegeera. Yeah. So nenkola ki. That is what exactly I did. Ne mugamba era bwe yampeereza ssente nengulako ndoze emmotoka yange ya blue wagiraba spasio gye navuganga UBM. Then the balance gye nasigaza I decided to do what? To do my business. Era bwe nakola business yange ne mmanya nti oba oli awo tejja nakusanyusa mukama wange kubanga I deal with spirits and wine spirits. Ate ngeno nkola mbalokole so nga kigenda contradictinga. Already nali mu katuli kyera nga ndaba tekibatambuza bulungi. Okitegeera naye nga kye nasinga okwagala nnyo ku Pastor Bugingo yagamba tisikaka muntu kulokoka. Era ye atwala muntu olwa emirimu gye gyakola. Nti omuntu ono asinga kumanya kino wenjagala njagala omuntu asinga okumanya kyakola si nti lwakuba wa mulokole muwe lwakuba mulokole no. Atwala gundiyo ti omuntu ono alina capacity ekola ekintu kino. Era twalinayo abasiraamu twalinayo abakatuliki twalinayo so wa all the nga tumingolinga era nga takukakana kujja kusaba. So igwe wookiwuliramu newe nabeerayo munnange nayiga bingi. Nayigirayo okusiiba, nayigirayo okwesabira nze nga nze okitegeera. Much as I was a Catholic but namingolingawo bulungi nnyo nanjagala nnyo. Actually ayina statement lumu gye yaŋŋamba naŋŋamba nti nsingako nze omukatuliki nsingako n'abaana b'abalokole abaliwo okubeera that faithful and okubeera nga nkola ebyamazima. Abasinga bali babikola naye nga beekweka. Kitegeera. Okimanyi nti okubeera ng'eri n'obeera ng'oyogera n'abantu ba secular gwalinga musango. For example, jo bansanze ennyumya oba neekubisizaako ekifaananyi ne Papa Semakula. Bino bye nabeeranga no ne mbakyaza ne nkola ki. Oba nti ndi ku Paka Lasti Makindi wa manager Lule oba nnyumyamuko n'abayimbi abo aba secular. Nga musango. Era ng'enkyodda
nga buli omuntu aba akutunulako nga kiri mu bakozi oba ne mu anti kitandikira wano eno nga tulinayo eyo omuntu yeye nga yatwala buli kimu ewa musumba messenger nga gwobeerawo n'ebifaananyi tomanya gye babijje nga byamutuuseeko kale ne bantandika okuntambulirangako nnyo so ne mpulira nga embeera entamye era abantu abasinga beebuuza ipakyo yabulirawa naye nina bye nagenda nga nkolaki kubanga ne natuuka ne ŋŋamba nayeegobako emikwano gyonna nnaasigazaani okitegeera ogenza okulabako Evelyn biki oba ne mwekubisaayo kagwe nokateeka ku status yo Evelyn is my friend as you know bangi mikwano gyange naye ng'olwo luba lutalo you attended a birthday somewhere lutalo lwaki mugenda mu bintu ebirimu omwenge na biki but I was like banange najja mu kkomera nze akacupa omanyi kankolera so era nga n'omwami waba aweereza some dollars agamba nkuteereddeko dollars 2 oba meka akokunywako take your beers but make sure you take them from home with the kids and what you know so he knows what I love what makes me happy is my bottle so nze ate bw'oyagala kunzija ku mikwano gyange lwakuba nnabadde ku party nennywamu akacupa kange ate nga nakanywedde na weekend oba nakanywedde mmaze okukola emirimu gyo bikwatirako wa naye nga bana abasinga okukikumamu omuliro omukulu yali takyagala naye obanga bano bamesenja nga bebasinga okuleeta olugezigezi ku mulimu nga tosobola kunywerawo nga tosobola kikolerawo naye nga waliyo abantu kale pasa bugingo yanjagala nnyo kyoba omanya yanjagala nnyo nti ne lwenna resign nga neteekayo post ku Facebook nti bannange kati nzize wano sikyali mukozi eno nabiki yankubira nali nze siina nnamba ye naŋŋamba pakyo have they hacked your account obaani ne mubuuza gwani titontegedde alina engeri gyayogeramu erinnya nze ze alozio bugingo something like that tyagamba namusumba biki nga nji musumba post nze njiteeseeyo naŋŋamba what happened ne mugamba nakopingidde resignation yange negikopingira human resource negikopingira nani ne manager mwami Senkubuge naŋŋamba nkuwadde ennaku 3 ng'okomyewo okitegeera ojje twogere ne ekyo yakyogera amaze kola ki kulaba post yo ku Facebook yes nga amaze kiraba naye ate wano weyaŋŋambira nti nkuwadde ennaku 3 ng'alinga his commanding me nekitampisa bulungi naye ndina mugolola bwebwa mwanange actually it was Sir West mugolola bwebwa mwana wange ebikyawo nga mumanyi maama ewaka tugende so when I got the call ne mupiikinga nenga musumba nga ayogeddeyo nange obusungu ne bunkwata neŋŋamba naye akajjako kali wange twi ne mujjako ku ssimu nze naye siberangako na nnamba ye nga newe mba mwagala manya nti njanja mufuna wali mu office abeeramu so I was so surprised yankubira essimu nambuuza about my resignation ze tebanga ku salt era yatuuka ekiseera nga weyankubira nti nzireyo then nali nja kuddayo naye waliyo messages ze nafuna after that call ezitansanyusa era ng'ezo message zampeerezebwa mu ssimu ya musumba but I don't think za musumba si ye yaziwandiika naye nga zava ku nnamba yakubirako yes so mabegako nnyo lwenkimanya nti messages ezo zaali zivuma zaali zitya message yasooka yagambira ddala nti wemba siddayo mbeere ready okuzzaayo ebintu bya salt ate bagenda kumpawaabira why I would leave the job without informing them simanyi biki bagenda kuntwala mu gundi y'amateeka simanyi there was that law contract yali tenaba kugwako contract yange yali yaggwako and contract yange okuggwako nenjogera ne musumba nti wali wagamba nti contract yange ngajjukira I renew it every year so twali tulina sente zetukanyizaako awo naye along the way awo waliwo ekyabeerawo nze musumba yali anjagala nnyo era nga kimu bibiri pakyoto pakyo era musumba is my number one listener yali omuwulizanga asooka kuba yali ayagala nnyo byenkola
era ng'olumaliza lanchi awa nayingira mu motoka ye aliza shoya ngambulira ekigambo ku kigambo buli kye nayogedde yali fani wange nnyo naye nafuna messages ezo nenyiga mu mutima bw'oba tokomyewo ngenda kutwala mu leba biki ate nga agamba okuntwala mu leba office mayi migundi y'abakozi biki manje emyezi egyo emyezi 3 nga tegikuweebwa esente ezo twajja tutya okutandika okubanja Salt yakyankalanamu awo story ya Susan we yafulumira awo mwe mwabitegeerera naye nga ate ffe munda twali twabimanya dda ffe twagenda okubimanya nga mmwe munda mwabitegeera dda nga twabitegeera dda ng'embeera yatandika okukyankalana actually waliwo ne room eyaliwo kati message zino zamperezebwanga kubanga gundi akimanyi I can sometimes overreact on some things so I think that's why this person was using those messages okolaki okuzimpeereza maybe nfunayo akantu oba ngambe sijja kuddayo babiki of which I did saagenda so nzijukira namugamba kimu you're saying I bring back the properties uniforms zenina ebbiri I paid for them because nga bakuweemu eya black n'emu eya cream ne uniform nno nga zigobya ng'omanye ekyaliwo gyambadde kati nze nayina ng'omuze nga oluusi ngenda mu bbiya ngenda kwenywera bbiya wange ngenda kweriira binyama byange n'ogenda nayo nga njireka mu motoka nga manyi okujja nga bwe nnyambadde kati nenteekako obuteesi nga ntuuse ku ofiisi era lumu ne bakyogerako abamu ku mmwe temwagala kwambala yunifoomu mwe mutuukaokitegeera ne mmanya nze gwe bakola kinenze ne bitandya naye nga waliwo abaagenda because of that uniform so nenkizuula nti Susan yali amperezanga messages ezo cause I don't know naye Susan yandabanga nga I threat to her all the time I don't know why watu waberanga nnyo mu meeting nga kimu bibiri musumba nga bannange aba TV mu abakyala lwaki temulabikako nga pacho wano we don't give you makeup money na biki naye omwana yeefaako akola ABC anyuma okulaba nze pacho ne bw'aba ali mu kunnimba wali ku TV mbiwuliriza because she looks good she's you know ne bw'aba nnimba nja kukkiriza nti byayogera bituufu because of the way she looks and the way she presents herself okitegeera ne ku radio bwe mba muwuliriza tegeera ngoba oli awo nga yakajja mu lanchawa nyebisede pacho walidde kamere genda onywe soda nakuwayo ekisodde ng'omukyala ali wali alaba ebyo bye byanyizanga Susan okitegeera so ndowooza in one way or the other manye omubbi tayagala bamubbi so bayalowooza nti musumba ayinza kubaako kyaŋŋamba naye bambi tewali kyeyaŋŋamba nga lowooza nti oyinza okutwala ekifo kye so kujjukira ebiseera ebyo yali yatandika dde okukukuta ne musumba nga ffe tubimanyi kati ebintu ebyo bigenda ofuluma mu mawulire wajjawo ruma egamba nti nze nabiwa Seeguya because Seeguya was my friend nze Seeguya yali apaakinga nawange awo egonde nga we are neighbors nenga ogendewo olusi bimutawaanya owa parking na biki so nga alete morogana in my compound manyiwo awo ku Vine awo kitege mabega wa Vine Tea Hotel ewa Kaliga Wakaliga yeah waso when ali nga wa parking so Seeguya nga we meet every day almost because ne waba azze okunona emmotoka nga siriwo he would check on me ajewa ne mu nyumba n'atubuuza bikyo kyegenda so there was a rumor tinze naleakinga story yabo mumpapula okujiwa Seeguya because he was my friend he always talked to me freely he always called me nange otegeera naye nga ate twabagenda okizuula luvannyuma ono nakyala yali ayagala nnyo amawulire bamanye mbu naye kati mukyala musumba yali ayagala nnyo bakimanye yes yasasula n'okusasula bayitha bamukole bateeke batandika okubaaga amawulire kwegamba ng'ayagala nnyo ensi ekimanye nti yawambye musumba yes kubanga yendoza nga alaba akukusa akoze ekyo akoye ffe tulina ebiseera bwe twabeereranga awe naye nga ate nze oyo omuwala yanfayitinga nnyo nze simanyi oba lwaki ngenda ku mirimu nenfuna I don't know about that. Naye nze ndowooza nti obuzibu bwona ku bwava nga manyi okuteerayo music n'abuuka nga manyi n'oluyimba terugenda kuba ne lubuuka nga bw'omanyi playlist bwekolebwa geza okuba olulala naye nga tulina option apart from maybe gamba luno luganye lubadde lwa Kamiiri kangendezeeyo Kamiiri omulala nkole ki ndukube olaba nze nga music manager Pacho does not respect me uno music namuteeredde ante sebino
kitegeera so nze natuuka ekiseera nga sikyakayana naye music wagiranga muleka dead air yange ebeera wakiri bampita explain about the dead air bagaye music teyakoze eki limba lwaganye lwaki wakubye nti wenkuba olulala ate oba mukama wange ajja nanshoutingirako biki kuba ayagala okulaga authority nti ye music manager okitegeera so nzirayo wali eri nti ne baŋŋamba nti tukuwadde ebbanga bweriti komawo oba tokomawo tugenda kuwawaabira oleete ebintu bya kampani simanyi biki so naddamu message nembuuza oyo muntu nemugamba namubuuza kimu am I a reporter that I obtain ebintu bya kampani kuba reporter yabeera ne kamera ya kampani yabeera ne jaketi maiki lapel zino biki okitegeera nemugamba uniform zennina ziri 2 nazigula with my money. So I have a right to either bring them back oba zikozesanga ebisiimuula bwente bwe namugamba era mbutuufu nazikozesanga bisiimuula olw'obusungu nga mpulira obusungu ndaba ate bamanyidde nnyo kisusse naye oluvannyuma nnyo nina gwe natuula naye naŋŋamba okimanyi ti Susan yali akuweerezanga message ezo oluvannyuma ennyo oluvannyuma ennyo nenkitegeera kubanga eri enjogera nga si ya Bwakatonda eri teriimu bulokole namu yadde era Susan nakuze nomulaba mbu abuulira naye munnange oba n'ekigambo bakikozesa bubi nti endiga naye endiga z'ekkanani zirabye wambu kati Susan yali ku kituuti abuulira omuwala abeera ku Serena nga akusaasira atongoza nga omusajja ali mu overnight aha Uganda erabye kakati olwovaayo musoma teyaddamu kukubira ku kasimu yadde okuweereza ka message nti oba wagaana okukomawo nagamba okomewo wagaana what I did waitaina ku ngabbiri I called my friend his SSP o police ne moita twajjirana mu motoka ye kwolwo twatayiminga lunch hour nganze obudde bwo obutuuka ku office mbumanyi netujja ne parking awo kumpi ne tubeera awo twalaba emmotoka ye ng'eyingira mukwano gwange oyo n'agenda mukulu mu poliisi mwalimu ID nasilinga ID muki mu baasa nenjimwana kuba nali njagala abeere evident nti yagintwalidde nayo siina kintu kyonna ekya kampani era we yagitwalayo Sumba yali ava mu mmotoka bw'ati gyebaleko biki mukulu biki amumanyi nga bino ebintu babimpadde mbireeta oba yolowooza kyali kimu kya 10 kuba according to bye bannyumiza nze saaliwo nali nsigadde mu mmotoka bwe yagisimulula mangu ndowooza oba yali alowooza kimu kya 10 oba prayer request I don't know yali amanyi dola ziri muli mpitirivu n'alaba gunia n'agamba aliwa n'afuna obusungu n'agamba aliwa biki n'ayogera bingi awo muno n'amugamba omwana takyayagala kukola njagala takyayagala kukola kandi ndowooza ku olwenzaayo eyo ID lwe yamanya nti kati ekintu nkoze eki nkiteeredde ddala okiri serious naye ng'ebbanga lyonna lye namala awo Doreen muwala wa Pastor Bugingo yali mukwano gwange njagala nnyo yiga Doreen is an engineer era ng'ali mu IT era nga buli bwe mbeera nga siina kyenkola ku mpewo nga Doreen ali mu control room aŋŋendayo kino bakikola batya omixing otya wano wali omuntu waba ayogera olinegera like ebintu ngeri gye bitambula control room nga yebajandolinga tegera so Doreen yali mukwano gwange kati wenamanya nti bino byonna bibaddewo biki kati officially buli omu akimanyi kati tho ffe eri twakimanya like 1.5 years nga tembinategereka mu mawulire naye ebyagenda public naye kati pakyo sikyalina nakyakukola wano kubanga already wano nze ne Susan tetukwatagana ate kati bino ebifulumidde kati nga officially buli omu kati ategedde nti bali baagalana nze decision yange lwali badde lunene neebaza Mukama nti webyajjira nga nakola dda decision yange to do what to quit so that time that story we yakuba I think that very week when I think the second or third week when naviirawo okay nga nekirala sikyasobola ku associating with Salt kuba brand yali eyonoonese kyova olaba nti ebiseera ebisinga uniform nagikwekanga nga nemba njambadde njafuna akasikafu kange bwe kati bika ekigambo Salt ekintu kyali kitabuse ebiseera ebyo kubanga brand yali efudde nga not everyone wanted to associate with Salt ne business wise kyova olaba nti twatuuka ekiseera nga tebakyatuwa misaala because
abaali balanga bonna bavuddeyo olw'ekyo ekyaliwo. Abasajja abasinga ab'amaanyi ba Genuine Estates, nze natwala Genuine Estates mukulu wa Mooti. Yasooka okusikayo business, but actually yampita lumu n'ambuza naye bigenda mu maaso bituufu kiki kyokitegeera ng'omuntu ayagala mukama we nabiki, you have to protect your home okitegeera. So ne mugaana edda Mooti bakulimba, that's how I call him. Mooti bakubiha biki because he's Toro. Ne mugaana edda ojja oteekayo business biki okitegeera. Naye time rich nendaba nga gisse abaani abasseeyo business kwegamba abantu ne basikayo business zanga ogendayo for renew nga ndooza ne ku company ng'ogenda yingira at a certain company tulina we twagenda ugeti batugambira MD taliyo naye nga ate mwabi naye nga tebakyayagala kukola ki associate with us. So ne tubanga tetulina sente za advertisement, salary zaawo ne zeekwatamu, church yeeyawuddemu. Abagenda n'omukyalo omukulu bagenzi abasigadde okyekeera. So bye bizibu ebyaliyo naye omuyaga nebaza mukama gwagiramuko gwakka naye nga Pastor Bugingo all the way nze we nagendera asina remanja mu basumba benkoledde abasumba kati 3 nga nasembyeyo ye Kingdom. Njagala tugende tujja kwogerako ku Pastor Ssenyonga ne Kingdom. Kanzole malizeyo kino ti mu basumba bonna benkoledde. Okimanyi nti eriyo abasumba abatasasula bakozi baabwe NSSF. Okimanyi eriyo abasumba abalimba nti nno bano bakozi bisimaye ba volunteers nga babasali bo I think they negotiate some money eyo abalina abantu babayambako wano mwene babasasulira omwo ate bagamba juza ka form nga volunteer simanyi okoze ebikyo kyegeera nga it's not salary. You're not paid through the bank. Bakukutabu kusasulira omwo and you're not given NSSF. Ninga ate basumba. And above all you're cheated on your salary. Nze nava mu mbeera omwana wange yali ku kitanda nga communicated eri omwami wange ge namba yeteeyitamu nga bwobimanyi kubanga oluusi atambula. Mwami wange works with FBI so atambula nnyo era ali wali okyegeera. So nga nkoledde emyezi 4 sirina salary. Omwana wange ali ku kitanda gatidde ku olwo. Oli ku Kingdom oba oli ku Top? Ndi ku Top. Ninga buli lwoteeka lukizinyo y'omusaala bagambye nkya simanyi biki because okola then ate you have to plead olina fukamira to get your salary which was not at Salt. Salt nga 28 omusaala nga gugwa ku account backless tuli ka message ng'okafuna wayitawo wiiki emu ng'ofuna message ya NSSF Musumba Bugingo nezibanga mwa negotiating emitwalo gyo 10 nga making sure nti agikuwa mu basumba bonna benkoledde Alisa yali bulungi nnyo ku kyemisaala okujjako ebyajjawo n'ebikyanga but waba yakusuubiza ssente bweziteera zikuwa ate ng'ezo zijjeeko twalinanga buno obuntu atututeko out asazeewo leero n'asanyuka oba wiiki eyo oba akikubye oba kikyo kitegeera oba ekisiibo kiweddeko n'akolawo kaddina akamangu mangu muba muli awo nga buli omu bamuyise mwe mujje waliwo meeting ogambe ye ate ki twatyanga nnyo nga tuba tumanyi kugoba kuba bannaye muli meeting ezabangawo zaali mwabeerangamu okugoba naye oba oli awo n'olabanga waliyo dishes zijja bikinoga mbayiseemu tunyumyemu tuliye tukole ekyo kitegeera nga ate muyinza n'ovaawo ekyetaano oba ebiri oba mmeka nga zibawadde. So really Musumba was and I think is still not a bad person and kiri sijja kyongerako naye teyali muntu mubi. Nkakasa nti ebbanga liwabeererayo simanyi gonambuulira waliwo lino erivubuka li Bin Bin yakola ku Salt. In fact naye namulabanga nga bwe nakuwulirizanga n'okulaba ku TV naye namulabanga ku Sunday ekiro ng'atambula mu bantu fast. So yali muvubuka mulungi ng'akola bulungi nnyo era ebiseera ebyo show eyo radio yali akola yamala n'akolako ne ku radio naye nga show ya Sunday eyo yalinga nnungi nnyo. Yavuddeyo oba badajja ebbanga lyonna nga avuddeyo nga nabyogera ku Pastor Bugingo n'omukyala Susan Makula bingi nnyo byayogedde naye bwe togera essaawa zino
alabika nga taliiwo afunyeko amawulire nti yabuziddwawo bino ebintu byabadde ajja ayogera kino kikubuuza sigamba nti no wali munda nnyo eri oba mu maka gaabwe because gwe wali nnyo ku sayidi y'omulimu naye nga bwogambye nti wabawo by'owulira ne by'olengera ebintu bino byazayogera bituufu nga bikimpulira nga bisatu kuba ononsonyiwa mbadde siriiwo I think I came back when mazeyo ndoza weekend oba mu kitundu Bini yagamba nti omukyala Makula yajja mpola n'awamba radio n'awamba ne TV nga yasalawo ku nsonga zonna era Bini ebimu ku ebyo byayogera yagamba nti nno omukyala Susan Makula yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga akyusa Pastor Bujingo okuva mu maka ga amakulu adda mu kazigo ke ajje babere ne Susan mu kazigo era nti agamba nti byonna ebirabwako ne Bujingo byayogera obuli awo n'ekiseera kino naye ne byayogera ngaawo ndi akati mukyala wange omukulu Teddy Bujingo akola bwati ne bwati yankoze bwati ye Bini agamba nti ebigambo ebyo Susan Makula ye yabiyanga n'abiwa Bujingo era ng'amugaa nti onakulenja ku kituuti abyogere amwonoone njagala oyogere bw'oti ayonoona omukyala omukulu n'ebirala bingi nnyo emboozi mpanvu well sijja kuwakana oba sijja kugamba nti bituufu nnyo naye kyemmanyi Bini yali munne wa Susan nnyo ate nnyo kati omanyi bwe nkugamba nti nnyo kuba yali asulanga ndoza ne wa Susan oyo mwana so bw'aba alina bye yayogedde yali munne nnyo ng'asula naawe waka mu eyo nnyumba eyali awo Rubaga yali apangisa omuzigo gwogwo and kigambibwa we yatandikiranga okugenda gye yagendangayo era nga n'okugjayo engoye ze ku olwa yazijjayo nazeetawo mu muzigo then ne bavaawo ne basooka bafunako nyumba y'amaka we yasooka oba ojjukira bulungi bwe baali bamunoonya bannamawulire ne bagendayo awo ne baddukawo ate ne bagenda awalala baali ku Mbuubi Road awo naye kati ndoza bavaawo ne badda ewaka so bw'aba Bini alina bye yayogedde kubanga baali Susan ye muntu by the way omanyi omukwano kintu kizibu nnyo oba kuba abakazi bwe twagala ate twenyumyako nnyo naddala ngoba ofunye oyo omuntu gw'obadde tosuubira the class of person you didn't expect what either to date or nga because munansonyiwa njagala kino ekintu mukikwate bulungi nnyo temunfuna bubi wali ogenzeko Kanani wali ofunyeeko chance okulaba abantu abasabire Kanani nga tobalabye bya TV bino bye mulaba okusinga namanyanya ababati Kanani wali abakyala abanyirira boy Kanani wali abanyarwanda bakola bwe bati awo wajjanga abakyala wenyiza okwogerako ali omu avuga jeep oba she's in the US oba beera US oba because alabika US bweruto kale alabika olunyonyi nga you know she drives a jeep and I think she's a Nyarwanda oli omwana atukula era ng'oli banna era nze nga nabo bamusumba eyafikibwako amafuta otegeera nga oshemererwa era ng'oli wajja n'abeera mu office fete taanagendayo jipu kasitejjaawo tebagiramu $2 nga oba 5 nga zeetedde mukulu era nga teri kwesalimbirawo teba kusala nga omukyala omuntu atukula so kyengezako okugamba nti Susan siganye bangi nnyo baagadde abasajja abafumba ate ne babafunamu nnyo nga bali eno ebbali basirise siwagira kye baakola ekyokuba nti baamukwana naye nakkiza oba yeetega omusajja naye nakkiza n'akola ki ate ne beeraga nnyo musumba ate amanyikiddwa ate alina ssente ate alina nosagamba buli omu alina okukimanyako ono nga bwakoze eki nga bwankwanye nga bwe tweyagala kati anyway let me give an example of you kola ku radio kola ku TV okola this program tubeera ne buchuba ne batuyita jankola wa MC bikyoliaga manje yankwanye wannaye wano bakuloga muntu oba kutta ngenda kukola ki tukikola so ate
oba gwe oba oli awo toyagala nnyo bamanye yet because maybe tonaba nakusalawo naye omukazi yaba yabiwanise dda he's my boss my baby ogenda okubeera abamawulire nga batandise okubisala n'obabuuza nabibagamba ddi so that is what happened with Susan so wali nga obeeraawo kati nze Mr Bean oba Kawooya nze muyita Kawooya sisobola kumunenya kubanga Susan anyumya n'ebyabalala kikolagana ne bbaawe musajja gwayagala emboza alikuteerako akunyumiza n'ebyabalala n'ebya wiiki ejja n'abinyumya wiikendi kankololemu sikulimba because twabeeranga awo nga ajja nga tuli awo tutuddemu fekka ye naafa obutuka eri mugondi banaye nkubulire bannange babuulire ana manyi ku ddagala ly'amazzi bikirizibwa musheni shee abantu bakulu bannange nina omusajja munyarwanda ayagala amazzi mumbuulire bannange mukikola pakyo baŋŋamba ate mwabateeso mulina mangi nnyo mukikola mute naye nga tetunnamanya musajja munyarwanda ki gwayogerako oba kitegeera nti oli anyumya najja ne ssente kati leero najja ne ssente bannange mbabuulire jo nawadde ku munyarwanda wange naye kyata bannange anti simujjaganya ebyokwewaana na biki I share some good heart to some extent. Pacho, teekamu amafuta mu mmotoka yo biki nabo okusente awo n'abawa ali muzaabwiriiri ennaku kijayina so kaakati nga enkya neera akubana ani mbabuulire njagala mumbuulireko mu kisenge biki byosooka otegeera like should always be asking things that is another day come back kakati ndabatwalako for lunch biki mutuukayo baby kakati tuliko out baby mbadde ngamba nandi mikwano gyange twetala emitwalo 5 tuliko out biki tikale love kanseekeko era aba yakajja ku katuli akamesagi ne kayingirawo so ye munyumya ate bambi ekibi titamanyi nti wali ebintu ebimu byokwekako kubanga Susan is an extent nti anyumya n'ebiri mu kisenge kye bye binnuma ti mukazi naye ate omanyi tunyumya but have some mizi some the Waganda call it emizi okwerekerayo werekereyo ebintu ebimu ndoza n'esho zazenga akola obadde ngozimuzinga ayina ebintu oba yabadde ne bbaawe kogane wanyo zena my husband water things simanyi water now biki when if you don't have water and you date mu kisenge biki ndozange gulolimu baanyumiza abane mugundi n'amugamba nti wali awo bayogera nti obeera mukyala kaleega kacaafu musajja avaawo tomufumbira simanyi tokola biki ne woba wayagadde mukyala wa bawa munno n'omanya weaknesses waba yali mukyafu sirikako beera muyonjo gwe kati mukama akuwadde ne chance nti oli kufuna weaknesses zoli kati gwe zikozese to gain your strength naye zikozese zotya ate tovaayo nga ate gwoyongera obikola ki kubanga nze nsuubira n'ebyo ebyokikulukuto biki senga tetwabimanya naye ndowooza ono yabiteekangamu omusajja era ng'oyo omwana bwe yayogedde nti byonna bye yali ayogera ebiseera ebisinga ng'ono alabika yamukoze eki ngendo kyogere ku kituuti bwoti ngendo ogamba abantu ti bw'obeera gwe mukazi n'akulukutira ebbanga bwe riti ye yayagala omukazi yayagala okukulukuta oba yakulukuta lw'abaana b'oyinamu essanyu kati olwalira bakuyita taata tuyita mu bingi to make you people be men oba be called dads kisegeera ekikulukuto kijja waliwo kireetebwa endwadde waliwo ekijja prolonged labor ng'oludde nnyo mu labor biki bintu bingi bireeta nnyo obuwundiezi naye bwodda wali ku kituuti n'ogamba nti nange naye nina osimayo nakemebwa lwakuba omukazi yalina ekikulukuto for long time biki what about okisegeera so nga nze ndowooza nti byonna teyali byogedde naye era influence era ng'ono omwana bwe yayogedde ffe tulina ekiseera we twatuukira nga ku ofiisi mukama waffe takyasalawo mukulu bujingo nga Susan waba yasazeewo kibwe kigenda obeera era nga ajja nayo ABCD n'amutunuulirako bw'ati era nga amutunuulira bw'ati buli lwabeera ayogera information ndoza mugamba bagezi oyogera ebitali kukube
nimba nsaaga akonteseyo kange naye nga kiwe kiri nga bwe wakutunuliranga omwana nga waliwo abagenyi n'amanya nti kati wano bangobye olina eriiso lya maama liŋŋamba okitegeera okola ki wana wali abantu abakulu Pacho waliwo ensonga gye bagamba gye boogerako ennyo ensonga y'eddogo nga bagamba nti noba oliawo Susan Makula alina gye yalaga eyo n'ebintu byakola okulaba ng'akyusa omusumba Aloysius Bugingo timing. Abantu boogera ebigambo bingi nnyo gwe ensonga eno ogyogerako ki because mukyala Makula tumumanyi nga mukyala musumba tumumanyi ng'omulokole kubanga era n'obulokole bwe tebusookedde Pastor Bugingo basokera mu Ndeeba. Ani abali gye yali akola ku radio okusula mu garage kitegeeza nti ofuuse emmotoka. Anyway nange poza onyiza boogera mbiwulira nange mbiwulira mu nkuubo. Anyway ebintu ebyo nange mbiwulira ate nga we nabiwulira wewa wamujjukirako enjiri musumba gye yagambanga nga ina lwajja nakuba enjiri baaba n'ogamba ye abuulidde abantu omukyala ogattira otya omwami emmere mu ssowaani emu mukyala tuula ku dayiningi teeka ebintu omwami bw'atuula ku dayiningi teekako dishes nga 10 oba 20 nenga zonna za mwami wo akatuula wali ttooke wano nnyama wano bitetegeera like naye nga si byakugattira mwami kye enjiri yakuba nno almost 1 week kati awo oba kiringa biri bigundi byayogedde nti kyeka yali amugamba ebyokwogera biki Susan abayina restaurant gye barunninga opposite ne Canaan. Susan n'asooka awo atwalamu kotenda ey'okufumbira bammanagers bw'afumba era saa zigenda wera musanvu nga dishes zazedda nga 20 abasavingira banene bokka the managers who are there I think wa finance HR manager ne pastor bwe batyo kitegeera. So then awo ebigambo byatandikira nga kigambibwa mbu eddogo yalikola ki bwe yakozesa gundi eyo opportunity eyo kusavinga abakulu. Exactly. So that is what according to omuntu gwe bwe batambulanga naye nga bagenda eyo ebigambo nga bwebimanyi okukola ebintu byabwe gye batambuliranga awo ebigambo byatandikira kubanga ekintu ekyo yalikola for a very short time ngo nga ne bwoba gwe just know that there was a mission that wasn't oshiri ngenda fumbiranga aba managers which I think it was about on her own bill even okitegeera so pastor namuwayo sente awo n'afumbira cause emmere baali bagijjanga ku pacify ndowooza manyi wa Samona wali omukyala yafumbanga n'aleeta so omukyala ali awo malaba tebakyamukubira kukola ki kuleeta bintu Susan n'afumbamuko awo oba gwali mwezi gumu alika nakwaleeta ebintu boleero bwaleeta kino luli bwale ogenda okukamadaala ng'owulira corridor yonna akawoowo katuuse naddeno waggulu naye nga si kaffe ba juniors so ekintu yakikolera ndowooza 2 weeks or 3 weeks eddobo kasita lyaloba ekyennyanja restaurant ne bagiggala nebiggwa ebibyo ebyokuleetaawo emmere so bwebanga byogerwa kuba nange mbiwulira it's not the first time kubanga omuntu yenna yali badde yeebuuza lwaki all of a sudden omusajja oyo yakyuka nnyo bw'atyo era nze banaye kino kyogera ntunidde mu kamera era nsaba weri baddogo musumba nsaba ennaku ezo zituuke likufulukeko ddira effamire yo I want to see that happy family. Omwana gwe mwali munoonya omulenzi Miracle tafunye love yate unfortunately ajidde mu kaseera nti bino byonna bibaddewo tata you're not there for him ate nga mwamala ebbanga nga mulwanira omwana omulenzi so me I remain team Teddy and I'm not here because njagala kukola kine buli mukyala ali eyo njagala muwaako kalowoozi bw'oba oyagadde ng'omusajja ate tomwonera eri abaana be oba mukyala we leka ye kennyini azuule ebirala bye yali tamanyi oba biki enjawukana yaabwe baawukane but when you are not the cause nga amaziga g'oli won't go on you oba amaziga g'abaana bali Susan wakola bubi nnyo bino mbyogera nze ntunudde mu kamera kubanga waliwo olunaku abaana bwe bajjaawo manyi nti poliisi yabagobawo abaana ba pastor nakaaba amaziga as if I was the one nakaaba poliisi yagamba temudda wano ku radio naye nga bw'omanyi nti ebintu bya Mukama
okimanyi nti abaana kati omu ya graduate nzingidde ebweru oli yabadde asomera ebweru engineer w'ennyonyi kati n'owa wano yamaze naye engineering abaana bonna kati kyeneebaza mukama nti ku luno Doreen abaana babadde bamisinga cause nze Doreen we talk Doreen twogera she works with ICT now twogera ekitegeera naye namugamba whatever happens taata waba abayise oba ki actually lumu namukibagana ne muda Doreen nze ndabadde awo nenjogerako naye nga njagala kuwulira n'agamba ki nti oba ajja kumba paki lwaki oŋŋamba ebyo bikyo kitegeera but namugamba naye if there was a chance for us to go and talk to muzeeyi osobola ogendayo nze tatange simulinaako obuzibu kuba ambeereddewo all through ndabye in my journey bino byonna byenfuuse tatange yali ayagala mbibeere okiraba so kati nenfuna very touching message ku lulyo lwa graduate nze nga bamukolako interview n'agamba kinnuma nnyo wa tatange tabaddeewo mu luno olugendo lwange olwa masters zange naye nga okuva ku tofaali erisooka he was there era kyemmanyi nti naye eyo gyali ate nga if I got a chance I think I would go and meet my father biki buli bwali busungu na biki I was happy for that message ate wali wakayita alinaku nga 3 pulira ku kituuti munsonyiwe abaana bange simanyi nagamba mukama have you started making us happy okitegeera mba tuli awo nga mpulira enjiri endala bw'obanga oli mukazi alina amagezi abaana b'osanze mu makomo bateeseze bulungi konze ya mukama yes konze we are coming and we have to reach there okitegeera tubeereyo nga we can't come and express naye nga muli ofa n'osaba mpola mpola n'ogamba how I wish this happy family would get back together how I wish this and this so I was really happy era musumba yonna gy'oli manya nti I'm the happiest person message gye wakola eyo ate nebyoyogera ennaku zino I'm so happy sigenda kwogera ku side y'oli naye ffe ewaffe tugamba ebbeela ojwa toddako kya enaro jwatida so kaibino tedo tediditie mot olwo mu Luganda ne kibeera kitya bw'oba ajja kufumba omuggo ogwakuba oli tolowooza nti gwavaawo mu nnyumba yenyini exactly so you come exactly if you don't mind your own want kati gwe jjangu ofumba ebibyo fumba bibyo tuula mpola okola ebibyo naye tokola ki tononooza ebyolina biki n'oyagala ate oliteekewo omuliro omungi kuba nze ndowooza bino ebintu senga tebyatuukana mu mawulire nnyo senga tetwatuuka ne wa minisita gwokimanyi nti ebintu bino byatuuka ne wa minisita w'abaana n'abavubuka era gw'omanye ensalawo omusango gye baagusalamu ku feva ya Bugingo anti omunaku takolaki era kigambibwa nti minisita ebyo kambireka bayinza okunnona abaana babakyali bato kale toyanza toyanzeege ofiisi naye ina vulugu gwe baakolamu era buli kimu nekisalibwa mu feva ya Bugingo aya naye nga ebiseera ebyo nakiwala kiyingi yali mu ofiisi eyo so kyonna kyonna whatever happened God reigns and he's still reigning era abaana abo nze nsaba ekintu kimu kyokka gifts and your siblings please mukole kyonna kye musobola make your mother proud mother tuli ku emboozi mu UG ne broadcast ne Greenland broadcast kwe tuli ndine pacho tukyagezaako kwoyamuko ku mboozi emboozi ya Salt ogiwulidde na biki byonna kakati ekitundu kye tugendamu ekitundu kya bwe yaveeyo alina gye yadda paka n'agenda ku toopu n'agendako ne mu Kisenya wa mukulu Kiganda ne ku Now TV nayo ya Topia bisera bya COVID yonna ndoza TV yasingayo okukola mu COVID yes nagiraba nnyo wetugenda nawo okulaba ekifaananyi kyawo na biki ebiri side eyo nenga nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan